tubaddewa nga ekigambo takitereeza bulungi ddala so kati gwe n'ogamba nze ngenda kukola ki obuntu butonotono when I took up campus that's when I actually even good to know about Morris Kerry. Yes, I didn't know about him. He's good. Nene musa on campus I'm like wow this is nice whatever you do is totally nice. His first album is Abawala. I was like so fascinated. Wow. Nga omanyi kantereeze obuntu buli omu kyatakoonyeeko nzaawe ngenda okukola ki obanga side cheek no omukyala wako ekimulema side cheek kyakola ki kyatereeza bw'okyogera bw'otyo maybe yategeera but olaba mu business toyingiyeyo kyakola wabula bwemba mutunda nkoko mwenna gweyiyo giteekemu kyekyo kyabadde ŋŋamba kati nze bwe natanga okukola bakafeero music yali muwanvu zenteeza muze radio music yali nga ebigambo ebimu tabitere ate nga ye mostly yali mu mainstream nengamba sigenda mainstream ngenda kubeera wano mu alternative edda bamwetanga world music nengamba it's not world music nengamba it's Afro soul African soulful with African touch kati nengamba ngenda focusinga nnyo wa wenkulidde mu Buganda maama wange ali Muganda mbejja okikulu nnyo ekyo kankole ki kantandika nasoma n'Oluganda nga engeri gye nduyinzamu nga to me it comes naturally ninga kubalala they were so fascinated in the way and I'm like okay I don't understand why you're fascinated but let me use what is fascinating you yes and I'm campus awo nasenga okwandiika ennyingi and kibono omuyava actually mulimu albamu zonna kuliko ennyimba ze nawandika ku campus zonna naye ngaobeera n'obirowoozaako n'owandika buwandiisi for example waliwo akemeka bayita muvubuka nakawandika during lockdown naye nayagala dda okuwandika akayimba about muvubuka eyo wakati ntandikira wa nga ndaba kafeero alina muvubuka sakwandika ng'ono engeri ye gyaleeta ebigambo abavubuka b'ennaku ezo bajjawulo okusinga ennaku zino zentya kyampazolenga nnyo tuba tuli awo nali nakabooda nga bakkiriza booda okutambula mu lockdown tuli awo nsambya bambuka waka police station kebajjawo awo akalinga awo opposite arena all of a sudden netusanga booda nga bakutte nnyingi wabula n'agamba olaba oyo mwami oyo gwe bakutte ayinza okuba tekoze na ssente ziwera ebiri naye ate okugyawo booda alina okuwa emitwalo 5 awo line weyava nkoze 275 kati nagera okukola nkoze 275 line applyinga almost bonna bwakameeza kyekimu owa poliisi bonna nze njagala zinogaba siziweza sinayingiza balandlord bonna singakola nga it cuts across then nenzirayo waka nitaya kudevelopinga akayimba muvubuka nkola nimba nga ayogera ku muvubuka oyo ninga addressinga Saluganda kakkana kituufu ekiri ewo ne wange kiri ate kirina kubawo kimuwaasi so and right now kali mu kutambula zitandikira wansi zituka omulundi gumu nga tiyagaasi zininga gyezituka nange nyini fascinates me and I'm like okay so do you think olwokuba nti oli so laid back tekigaana okuba nga ennyimba zimovinga so fast mu bantu but no not really not that most times it's because I don't sing about what it is the way it is. I sing about what it is, what it can be, and what maybe it should be. Yeah. So kati on kinds of omuntu alina obuzibu okutegeera nsobola okuwa album yange n'ogamba kano kenje gadde ne wayita week ejja n'ogamba wone kano ne wayita week kano kanenge gye kansanyusizaamu ne wayita week kubuno waliwo akambuzaabuza I've gotten that feedback. Feedback. So yensonga lwaki nasalawo releasing in albums because when releasing akamu mboozi yange tejja kukola ki kuggwaayo naye ate when releasing album nyumyemu buli kayimba mboozi
Wembugattagatta wemti eba mboozi. So ziba mboozi mu mboozi. Emboozi mu mboozi. Yes, that's how I write. That's how I do my stuff. That's how. And abakadonka medda babikolanga. Kubanga right now tekikyaliwo. Fuma singles. Abantu bagamba fuma singles. Why? People are ripping out. They are not adding. Exactly. Tebana kye bagatta mu industry. Awala bajja mbujja. Nti mujja mukwata zirengo ojjukira chips nga zakajja. When you get to sick chips. Then all of a sudden French fries. French fries. Chipsy. Gonna kulabanga street numbers. Chipsy. Kati akasigiri kagera katwazile sawa zigena kutandika kaba. So when Uganda music industry went away. Buli omu kasala banti chips. Zikola. Yes. Chips. Bonna ne bagenda mu chips. Ngamba sijagenda kusika chips. Ngina kwata obumondo obwo nini sigenda kusala. Nina bukwata mulekereko ebikuta musimu foiro muteeka wali bugume okajjemu okuyoga. Ekikuta kivaako kyokka tokaka. Wow. Kyetaaga obugumiikiriza okulowooza bwe kityo. Kati okuba ebivuga like for example gita n'okuyimba. Omukwano gwo gusinga kubeera wa ku bino ebibiri okuyimba ne gita? Gita ennyambako. Eyamba nze. It's a companion. It's accompanying me. Yes. So if I lay down, it's like foreplay. So ngakyali nga tanatuuka nakutuuka mwezi yakagamba. Nagamba ati there's a warm in that direction. Yongera yakalala kutegeegerekana obongo bonna obadde eri obadde kulowooza omutegeka otegeka kati gita etegeka nenkusoka nekuba akantu mwena nemusobola nekawuliriza tewagenda gamba ki dinayo nenduka njogera kati engeri gyentandiseemu gita oba instrumentation engeri gyetandiseemu yekutegeeza kyo kyengenda okwogerako tojja kutegeera topic ki nayo gyegamba antandise walira agenzese ki bwe nzijanga mpolampola then I laid back bwe nzijanga bagenda gamba kikati leero naaki wegendeze naaki yasooka nekwanga emirundi enina etaano mukaaga abantu tebawogana ngaana kuvayo ekigambo n'ekimu bo benyini batandika okuyimba. Yes. So kiba kitegeeza ki kansuke nsale ojja kunzijukiriza kitubadde naye akuuze akaboozo olowooza naaki luyimba lutegeeza ki buwuliriza buwuliriza what is the essence? I think naaki omuwala ono omulenzi ono ali mu mukwano ategeka muntu we bambi njagala newankubadde oyinza okuba olowooza sinze mutuufu but please be my lover. Weegendeza obulungi engeri gyentandikamu mulimu obugambo obwo butonotono. Naaki is a transformational song. I am used to be like this, now I am like this. Why are you like this? Because I love you. I want you to be my lover. Yes. Saza akabiri nenyuma setera kugolola ngoloddeko mpakinzi neyo jefe bambi yeko engeregeze nazinabyeko n'ekirenzi kino banna engeregeze begene twasula mu dormitory mumuzo kamwe namana olabuli omwenge ngayina obuuki engeregeze onana busima kyo onana buki la kugambye omu bana yebaka. Yes. All kinds of characters yeyo. So kati I grew up in different in a category of characters. Yes. So I don't judge a person ngana kamulaba. I wait. It's more of like leero abadde kisaanyi naye ate olaba ekiwojjolo so kiyita ekisaanyi nedda tosobola kidduka naate luyikizo naye ate nga kiwojjolo kiravudde gamba nti you're so patient oli mugumiikiriza nnyo nkyebaliza Mukama abawala tebakutawaanya essaawa zino maybe luli okugamba ki tawera kyotugamba omanya akayimba kalwagadde twasoma abatongo twasoma kale is one of the cassettes my mother bought
twasoma edda bwe nalinga sinayimba nalinga fala nga sinnakwatako kidongo nalinga yala nga bwe mpita mu kibuga tewali anaba yanabiwala ebirungi nga tebimmatira oba ekidongo kyenkuba kyekyankyusa kala sikyali fala sikyali yala byanabiwala ebirungi kati byo bindaba ne bwe mpita mu site baga Mugabe mulaba era bwe kiri kati so tebakutawaanya if you let them bakutawaanya but if you don't let them tebakutawaanya because nze bantya nnyo nina I have there's a face I have that is kind of abasinga bagamba nina endowooza bweraga straight from campus ng'omuntu wandaba wansanga ndenzekka usually mbeera nzekka I am somewhere else mbeera mu birowoozo nga terowooza ku luyimba okugatta bigambo byo for example I'm working on an inspirational album. Oli ayinza ogiyita gospel album but me I call it inspiration album. Naye njala kuyingizaamu amaka kati nkyali ku that crossroad yeeyo ngamba nzikole yokka oba nyingizemu amaka kubanga waliwo n'ennyimba ze nawandiika about amaka like the fights people have and then the young is more reconciliation. I like sagala ntalo era ogenda ne mu proverbs egamba Katonda considers those he calls the peacemakers his children bayita babe the peacemakers so I like making peace I like sagala nnyo bintawaanya njagala emirembe njeewa oli agimalako omwewala sikola mu ntalo siziwulira sikiwulirangako because it's a lot takes a lot to give people something only one so it takes a lot yeah ate wetaaga okufokasinga the focus you put in positive is the same focus is the same energy you put in negative kati byonna kubanga ensi bulongo night and day tubolaba ndi 12 hours of night 12 hours of day true. So it's the same yeah see and sure bintu bye bitambulira wamu ebiti oyina agamba nti kizikiza si kibi it exists otherwise tutakigana kizikiza yeah kituufu buli kimu kiyamba kinne waakyo it depends on how you use it oba ekiro saawa zino obuwundo bwebase obunazi buveeyo nawe wabukedde enkoko zeebake maanyo ebintu ebyo byanjawulo ensowera zeebake ensiri zifulume naye ate olaba era stress osajja oba ebintu ebinyiiza kubanga bw'oyingira amaka bino kuba omuntu akulidde buli omu akulidde waabwe okutya mugenda kusigala ng'oli singo no understanding wera osoma Bible yennyini Proverbs bagamba a home is built tekuli kigambo love tebakiteekanga nako naye ate etteeka ku mateeka amanene agasinga obunene Yesu ge yagamba abayigirizwa be nti gena amateeka abiri manene nnyo eryokubiri yagala munno nga weeyagala eryokubiri singa amaanyi amasinga amaanyi so kitegeeza bingi but wisdom amagezi actually so kila that is knowledge okumanya knowledge wisdom naddako wisdom is application of this knowledge you have got ogakuvunye kati ogenda gakosa otya then ekisembayo is understanding you need to understand the person waki akola bwaki nze kyuba most of them soka nezirema nemetegereza that's how I want to that's how I am able to write all these things why because I observe I get to know waki kikola bwoti I ask then I'm like okay then help me understand waki kyajja kubeera bwekiti olaba nakuteerako olugero olaba nno nakuteerako olugero luwanvu buno byopikinze n'obisengeka bulungi n'okuluyimba so mbadde ku kyamakera sitya amaka gafa according to my understanding and what I know gafa because of conflict of interest
oli mumanyi okimanyi nti nno Ruth ayagala kino era okimanyi nti nno guno okikola just subconsciously ajja kukola bw'ati azanyige naye ate gwe ate n'okyuza okukola ekirala gwe kyoyagala yes naye ate weerabidde nti okukola kino kyayagala out just like that ajja kuwalirizibwa okukuddiza gwe kyoyagala engeri gy'okyagalamu wamugamba wamunnyonnyola nti kyagala bwenge n'agamba nange kyagala bwenge kati gwe mu magezi go ofuna engeri gy'okikolamu authentically ekituuka wano okyagala oli wakyagala naye ajja kuyiya engeri gy'akikolamu kyakikuddiza so it's night and day see and show woman fena tuli banja kituufu ali munyakulira waabwe nomulina interest zanjawulo kituufu kiba kizibu nnyo mukyusa wakyamanyidde aliku autopilot abamu balwana nnyo okukyusa ayagala kukyusa mu myezi bwezi you cannot kwena just kuteeka embeera just set embeera era me I use that in my music actually nteekawo a situation nenkupaintingira ekifaananyi then nempisawo message yange okay naye nga Nakyo gyali mu bulamu bwo Nakyo nyini gwe nayimbako oba Nakyo omukyala mu bulamu bwo omukyala amiina abaana tujja mujja paka ddi bannange already abaana ennyimba ze baana leka I treat my songs like your babies like babies because I the reason why I never used to push that much. Right now I push because yes the reason I never used to push that much is because each song was different and I was releasing in albums, so each song kaina audience yako osanga oli nga yagala ekibunoomu tumujja ku kibunoomu tosobola nosanga oli nagamba Nakyo kwegomba nosanga oli Nakyo nosanga nagamba nayogerako emikota sobola kusuubira embeera wansi nakunyumiza olugendo nasanga nakola bwati lugero lulamba nga kabudde mukayima kamwekati naate nga nzotanga okunyumiza totally different omuntu wakutula bwati alaba muntu omusanyufu atasobola nakunyiigayoko you have those moments like ng'obeerawo n'owulira nga mu butuufu olunaku olwo toyagala na kintu kyonna kukusala mu maaso anza biki ebikunyiiza obusungu bwange bwagenda bulinga bwa mama wange nga munyizaako seconds 3 nawe yateredde dda so kati n'obwange bugenda sikumba busungu okugyawo nga nzijukizza tinakulinnya kagatto n'onyiigira baana kirabidde mbadde nnokola onyiiziza nnyo but anyway takivuddeko I move on quickly like I move on quickly saagala nnyo bimpa stress because stress era nkituna ekimpa stress nkitula nga kisakiremerawo nga nkiwandiikemu akayimba nga okifunako omukwano nakiteekawo era nga ntango kiraba you see most of the times ebintu byetulowooza nti byamaanyi tibyo byamaanyi batubifuula ababiwa nekikula yes ugenda kuba kitemaatema mugenda kuba nadde nfaaki Nakyo ono muyimbi Nakyo waffe amanyi okuyimba ali mu industry eno samanyikiddwa tho nzijeyo mangu mbadde ntandise okuba sikaani tamanyikiddwa kubanga as artists twetaaga the attention twetaaga yanjawulo and sometimes obuntu obwo tumanyi okwerabira ntubuzaayo newaka kati tubuzaayo waka oli alina okubeera understanding n'ategeera era n'okujjukiza nti guno toli ku stage kuddayo but me the way I am is not different from the way I am. When you listen to my songs, I am not that different. I am the same person, the same happy person. I am happy. I used to be a happy child. I am still happy though. Only I don't know. Abam banda bakifuna bulala. Most things basanze ndinzeka. Sitambula nnyo n'abantu bangi. Lwaki yayelona? I am more of a lone wolf. I find happiness, I find gratitude and happiness and satisfaction when I'm alone, surprisingly.
nso okutambula nga nenzeka mbeera birowoozo byange n'ofumiitiriza netaka okugattagatta omuntu nenzireka waliwo kino nekyo that's how I enjoy being alone. I have to enjoy being alone. oyagala space yo. Yeah, I think people should enjoy being alone. Right. Because if you're alone, you get to understand yourself. You get to understand what you want, what you need, and what you can actually contribute to society. But you find yourself being weesanga oyingiridde twayimbanga mu Bucket campus twayimbanga mu kwaya nga oyimba harmony yo nekusanyusa ngeno ogiyingira so same with life. Oyinza okuba otambula biri nolaba ekikusanyusiza ogenda dayo ayawe gendeza abantu bangi bali muleniza abalala ensonga lwaki people are jealous of others because they are not being themselves, and jealousy is more of an energy leak. Otaka kufocus ya kubyomulala nolabira ebibyo kitofu. So nze nfuba nnyo okubeera muleni yange yingira woyagadde as long as if you can manage as long as tonkoneredde and ankona ze soka nekunulya bwenge nendaba nenkwetegeeza netakusoma nekutegeera simaga luma nga sitegedde. I don't go in blindly. Nenkwetegeeza kesankwetegeeza bulungi gwe ono nefuna ndoyakuna kwiza ekitegeezo oli musajja atwala obudde ng'okola ekintu bw'osalawo oba osazeewo nti naaki nkumaze neweesimba ebimuli tadda kubanga otwala obudde bwo. I think I look at the negatives, I look at the positives, I look at what I'm going to miss, I look at what I'm going to gain. Byonna bitunuulye byonna bifumitiriza everything. Okay. Oli okyayeeko as in mulavu bankyawo bakyawange bambi lwaki oli bize nnyo oba? I mostly live in my head. Actually ekyo kisobola okukukyaya. Most of the times I live in my head. Kati oba batakutegedde abalowooza tofaayo naye ate nga birotekuga okola nnyo kano so far all the time. But me, my kind of giving affection is I know I can effectively communicate to the mass, but I can fail to communicate to one. Yeah, that's the challenge I have most of the times. Olinga musawo ajjanja babala bonna you know. But anema ayinza okunyuma bangi oli wenna gatta wamu nembaga nyine emmere nimugamba mwana kati buli omu abakira from their perspective. Yes. Kati ono omuguno okukimulaga ennyo olina okunnyonnyola ennyo natuli musajja munnyonnyoza ennyimba zino nnyonnyola ebigambo bikubulira wa wali ku mwomu ate owaddala gomanyi kati nkirina kibuna omuwazze awo kitaking time. Usually bonnyonnyola kati the most of the time onnyonnyola mbeera ng'aliyemba and I'm like simba tukireke twagala kalubiriza basically. Then later on sometime eyitawo enteeka wakatonyeze ku omukwano oba oguwulira munda naye ogufulumya wano ogulaga nze okuwanika for example oyo naaki gwobuuza yalimu mu Ugandan album ojuliza obulungi mwali mwogerako nnyo mwogerako and on the song number 1 tandika munoonya oliwa oli nyimbidde abalabo ne beebaka zinensula nga ntunula. There was a time when I used to go on stage. I was like, man, it's so great. But the moment I leave stage, all of a sudden I'll get depressed. Just like Nikira Samadala. Why? I don't know. I think I love it. So kati awo akemeka abo nyimbidde abalabo ne beebaka nze nemeddwa. So
Biki ebyakutawanyanga? Finding that someone who goes so kubira hey olokano osachikiza yes. Can you believe in chicken like mwe abantu omuntu ajja kuwuliriza kubanga when I get excited I can talk and I even forget if I'm talking. Bam. So ngoyagala omuntu oyo ngogenda okuyira data oyo. And my challenge was nanze ndowooza oli gwe njagala ennyo yaate and see the way things are oyo gwoyagala ennyo agenda kulima buli mutwe why because omwagala nnyo omwewadde nnyo naye ate neweerabira gwe so obwongo omwanya gonna nengazza akazeewe kati naye nenoonya oyo gwe nsobola that compatible person gwe nsobola okunyiiza kubanga omuntu asobola okugumira obuzeebo n'agumira engeri n'agumira omuntu gonna nasigala ng'akulaba oyo yasinga okuneewuga bino binkoze mazima ddala you know lwaki why ebibuuzo bituuza ndyebuuza nnyo why gwe wange I know okay I know tukubangayo ng'oyimbeko n'abayimbi abalala abasinga mwayimba luyimba ki genda ku Ugandan album kwali Irene Namuru kwali kuliko Maureen Natume kuliko Lilian Mbabazi kuliko bakyala ku Uganda kweno album empya na collaborating ne Jenel Zamba yasooka na collaborating mostly na Happy Kim kuza saxophone so akayimba ke kantuma the music yantuma so I gave myself to music so antuma akayimba twatu mu studio omba sikiwulidde tekigendamu omba sikiwulidde sikiteekamu kyempulidde kyenteekamu producer newawulira ekintu mugamba sikiwulidde nesooka okiteekemu tulabe bwe bakijyamu wakiteekamu nze sikifiirinze kubanga kyengeza communicating ngenda mu studio ng'olwedde akayimba kaliwo kawulira matu njagala kino ne kino so tulenga foundation muga teekawo kino kati katuukidde bulungi sooka okamuting teekawo kino musical no I hear it whatever I hear is what I don't sigena settlement when it comes to music settlement I give people something genuine njagala nyisaga I respect the ears that give that people give me. I respect them. So, and I know people don't listen to me as Kenneth Mugabi, they listen to the music. True. People don't love Kenneth Mugabi, they love what Kenneth Mugabi gives. True. So I keep that at the back of my mind. Nakulaba mu Boys to Men, a concert ya Boys to Men. Kiwajjamu mu situation like audience okubanga eri wild bawudde Kenneth Mugabi nga ne Boys to Men baze kwanga abantu abasinga bonna bagendayo nga twagenze tiwa Kenneth Mugabi bageze Boys to Men naye n'otuukayo nawe no basho. That was the very first time I was in an audience that is actually Kenneth Mugabi's audience. Wow. All the time in ngenda nimukunganya wa fani kunganya wano no collecting ono gama bajja kuwera bajja kuwera kati yegeze okale tukatambule because I want to do a concert in Serena and I want to I'm targeting 1,000. So if I can get that 1,000 people for me say now that 1,000 bajja kasaba time tuwanga sena tekyamala atuyongera cricket over now let us do cricket over because that's the vision time etuuke nga nambola ateredde amaze yes batwale nambole sero twala ddi so tugolole yes abalina obubox banka yongeremu but this year right this year. We can't wait yeah mission yeri yachi music my mission is to
My mission. Alekere. Ekyo kyafumitiriza ebintu bye. Ekyabirowoozaako. Kamu n'akanotinga down. My mission. Actually, no one has ever asked me a question. My mission in the beginning was to create a new mainstream. Like, whereby this alternative music, kubanga it beat my understanding. I'm like, Afrigo, you know? It's Afrigo. It's one of the oldest bands in the entire world. Actually, it's among the last 5 surviving over 50 years, 40 years. 40 plus. 40 plus. Bagena kweza 48. In August 5th, bagena kweza 48. Bagena marking 48 years. That in Zimbabwe for over 40 years. The last surviving band, one of the last 5 surviving bands. 5. 1, 2, 3, 4, 5. In the entire world. Right? In see now. And that beat my ass and I'm like, ate ngambageze bafa mwana yesigala yet vision yetam acting was a vision yetambuze ekintu vision yetambuze ekintu oyina ajja vision yetambuze era asanga walinga waliwo already you know n'agamba bwe kigaana ye n'avaamu naye nesigalawo. Yes. Yeah. So my mission making this new mainstream music and at the same time healing people. Healing. People are depressed. Because with healing utandika nawe so byonna byonna binyuma ebisinga obungi bikunze n'abanneetoolodde neyo gye mpitira kati enkasanyumya emboozi oli ategeera nti kirinzekka nooli ekiri ewuuno wange kyekiriyo neekola ki malako yenna music owulira yenna wuliriza bulungi transformation. My mission is transformation. Nakyogeddeko wano olaba ekiwojjolo so kiyita nti kyabadde kisaanyi tekisoboka era oba yakikwata bwoti kyokka lumikisanyi bodduka kati abasinga obungi twonoona naye olaga gwe wantama oyonoona nnyo ne weerabira nti ate ogenda musanga wali mu maaso twerabira nnyo ekintu ekyo. So me I always give people a benefit of the doubt. Why? Because someone gave it to me. My father gave it to me. Namuganze ngina kola music na kale katulabe he gave it n'asasula ssente ze netandika n'ataako kuna amawulire rated next bambi nemugambe album yiine kuliko ennyimba 11 rated next muwajjira. Yes. Rated next abasinga bandabira. Yes. Then ne bangoba. Okay. Ani yagoba? I was eliminated. Why? Eddoboozi lyatuuka tebannonda abantu ffe tebakulonda nga tetukutegedde tekyakumalaamu n'amaanyi nogamba nnumba. I knew I had something. Already I knew I had something. Like I was so convicted that something here. I don't know how. I don't know why. I don't know who gave it to me, but I was convicted there's something here. Then I started working the work. And time whenever accolades mbadde nga nkuŋŋaanya from WhatsApp, like certificates from Rotary, the high people, the Vine Awards, or zonna ezisinga zibadde bangi siziteeka in display. Why? Zikweka. Lwaki? Every day I want to wake up new. Every day. So that's relaxing. Jagala when I want to wake up, there's something which now still up okay. Kuwandika. There's something which is up okay. So zina wali zinzo kubuzaabuza. Tesa je yakona sente. Ekyo kikulu. So kunze I appreciate that I was recognized, but it's just an accolade. It's just an accolade. Me, my real award is people. If I get the people, I'm like, now what am I supposed to do? For real? Serious, I'm like, okay, now what am I going to do? I get excited, at the same time, I get scared. I'm like, banzikirizaamu nnyo bambi bazze bakkiriza kyenkola. That's a good thing. I don't want to take people for granted. Kikola music gwenna gwenfulumya okulaba akemba kesaagadde kafuluma. Kesaagadde kafuluma. Olowooza ku kintu ky'okuzannya? Nazannyako. Muki? Nsooka nazannyako mu bodyguard wa Katende. Yes. Nenzannyako mu sanyu nazannyamuko. Ono sanyu nkwagala. Nazannyamuko like
nga ssatu ziri nenzannyako mu si nyingi ne sinafuna like a big role and nali mbitya n'obbiiti nga ndowooza bingi nnyo I have to memorize the entire script naye nga siragerako musenyi byango bitira bwereere. But I was focused mostly on creating the music, the ambience in the movies. Yes. And initially nali sayagala kulabika. Nga ninnya kule music wange ninga sirabisa. Kati musanyusanyu tukuwuliramu. Ozawa walla woli. Musanyo ne gundi eliko PMP. As in kati nga olaba nti oli musanyo ezo. Kati wali yawalla like nga wala soundtrack oba nti. Soundtrack ujukire ne ya Lukman Ali yakola budget 16 Gali in the Yellow Jam. Yes. Akema kagwako. Hey, that is you. Yes. One enda yakola 16 rounds. Then ateka mugumbi obonga create ne quad bana bakunonya ntala nkute waliwo n'endala nekata kasente kawezi wekali sijagana naye tekali mukujjanga bw'okasuubira bw'okaagala so kyobola abandi mu kutereeza bintu mitendera so that kajje nga kaweera ddala. Boys to Men yansanga neetegeka emyaka nga 4 emabega. Wow. Nga I always looked up such a stage. Kama stage natuka naberanga nti kati nga ngena kuzina stage entonotono. Mbeera nga ku stage ennene. Nga performing omuntu omu mbeera nga performing. Lafa tukola mu theater. Kati wamma gwe ye performer. Naye kati ku stage ya Boys to Men nakulaba bakubira. Ate nga bulijjo ndaba gwe weekubira akantu. Yes, abo kati abankubira. Happy K Rosias. Tebakujja ku mulamwa kubanga wowe omanyi akantuko. Abo nakola nabana bakukamba. Nagamba hairo Kenneth Mugabi ngali naked. Akasaati kakalese. Ate awo nalina free nnyo kubanga wali wembeera ne gita sitambula. Kati wanali free nnyo nentambula ngende no tugawo nentesinga buli kimu. Kati nakyo gira kisaa n'omutuzaako n'okwata gita n'omuyimbiramu just nga bibye. Nachi wafoli twagadde kwogera linnya. Simuyimbira nti njagala muyimbira mugamba gwekana kema kunjagala owulire mu mbulire what you think. Naye bakuba ne mubuze katukalaba wa to get a different perspective of things and the way naye nga naye ayimba afuna emirimu gye baba tagala mainstream and it's a good thing. It's a good thing for me. For you. Yeah, oba safe. Mba safe ate tova mawulire. And n'omulimu gwange okutambula bulungi. I adopted this mantra of the kingdom of God is like yeast. Sure. You cannot taste it, you cannot see it, but you can just see. Olabula imugati ngaguze nogati ekizimbulu kito tasobola kati obera busy nnyo kwanga nawe okufuna lwaki lutalo ate ngati like not try nti otimbe wewe wakoze bitya like nkola na even nkola masimu gali busy so but nkola at the same time let me just say sigalirawo but mostly nimira nnyo okubeera mu bantu nti nemba sikola mba nkola nemba nkola nga masikola yankola I don't have a day off nti nemba holiday era nesanze yego recently nabadde Malawi recently like a few weeks ago still twagenze for move like it was a Norway, Zimbabwe, Mozambique, which other country? Uganda, yes. Which other country? Brazil. Again, converging in Malawi. It was called Ethno Malawi. It's more of a culture exchange. So to have a day, you exchange cabbage. All my travels is treating holiday. Hey. By end of the day, I will sing and I will feel good. True.
Kwacho singa okwagala. Yes, it's me, it's what I am, it's who I am, it's basically me. So nzitutinganga gundi, nzituzinga holiday, and era when I took you, I played, and I had the best time of my life. And guess what? We were working at the same time. Me and in my head, it's a holiday. I just enjoy my time. I have fun. Like you let go. I just let when I'm on stage. Nemba I just lost a relative because it has happened before. Yeah. I lost the day I lost a relative is the day I stepped on stage and I performed, and after performing I left. Osanga relative yali wala nnyo ne woli mbulamu ngo nga safe. Azeyi wa musajja.